Ku Sunday wedenge na kuzomweza 23 Mukosa Dick Ntale nga bamwerekerako enkoko bagikwata mumwa okugenda ku kyalo Nswanjere mu district y'e Gomba okwanjula mwana munne Shakira Nagai makagaba kadebe omugenzi Christopher Musoke. Kitegerekese nga bako bakatuuka mu kidaala ebyuma byasooka kucyankalana era ne bivaako. Obulombolombo bonna obukolewa ku mukolo gw'okwanjula bwagobereddwa bulungi era abako ku mulyango bagemeddwa n'oluvannyuma ne bayingira butereevu mu nnyumba okuzaalibwa ng'eno bayingidde abatuuze bakuba mu ngalo kubanga ebyuma byabadde bifudde. Eno baabagabudde ekijjulo n'oluvannyuma omukolo gw'okuwoowa ne gugenda mu maaso. Abako bafulumye wakati mu ssanyu nga ssenga bwagenda alaga abantu omugole omusajja Ntale. Oluvannyuma ssenga yaleese omugole omukyala Nagai mu kidaala kyokka waayise akaseera katono n'afuna entunnunsi n'atandika okussa obubi nga n'omukolo gw'okumuwa ekimuli gwakoleddwa ng'atudde mu katebe ng'olabira ddala nti amaanyi gakendedde. Kusaba omwanyinaffe omwana waffe nga bwali nga bw'omulaba, omwana wagonjebwa, omwana mulungi, omwana wa mpisa. Bakira Nagai bamuyisaako ekiweero mbulago olw'ebbugumu lye yabadde awulira. Banyina abalungi mujje, omwana omuwala embeera gy'alimu ekyamazima si nnungi. Ekyo aba mujje tukole kye tukola. Muyite mu bwangu nga muzira afa. Bwatu aba yazibiriza dde agenda bugenzi. Yaziddwayo mu nnyumba era teyazzeemu kufuluma. Naye gye byagenze okuggweera ng'amaanyi gagenda gamuggwa mpola mpola okutuusa lwe balabye nga ayinza obutasobola kumalako na mukolo. Wano emikolo gyonna omwabadde n'okuleeta ebirabo by'abakadde byakoleddwa mu bwangu okusobola okulaba ng'omukolo guggwa batwale omulwadde mu ddwaliro. Era emikolo egisinga gyawedde ng'omugole tazzeemu kulabika. Omukontale yagenze ne mukyala we ne baddeyo ku kyalo kkulu bya Seere Lukaya mu kalungu gye babeera era omukyala n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Kyokka ku ssaawa 7 mu kiro ekikesezza olwaleero embeera eyongedde okutabuka era zibadde ssaawa 10 ez'ekiro nassa ogw'enkomerero. Nfunye essimu nga ekiro ssaawa zibadde nga 10 ne baŋŋamba nti nno omugole yatuvudde dda ku maaso. Twamugjayo era yali mukosefumu naye twede tusuubira kubeera nti mukadde kano ayinza okutugendako. Kansala Nuhu Kisaka yabadde omwogezi mukolo guno ayogedde ku mbeera eyabaddewo okuva kwanjula nga n'ekisinga obukulu obulwadde obusse omugole ono abasawo bwababuze. Nino obulwadde obusse mukyala tetubumanyi sinza ku mbeera gyabaddemu wone malwaliro babunonyeza ne bibula. Omukontale yayanjuddwa ku Sande akakasizza ng'obulwadde abasawo bwababuze. Nino obulwadde obusse mukyala wange si buzungu budde Buganda. Omugenzi yafiiridde ku gy'obukulu 2 nga leese abaana 3 okuli n'omwaka ogumu. Tabusabye Mukama agumye omugole omusajja kuba ye waali amulekedde abaana abato ddala ddala. John Bosco Seru yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Akugenda simbula tutuno tugenda kuteekamu nayo.